kigudde waani. Poliisi y'e Mutuuze eyitiddwa bukubirire okujja okutaasa omutuuze amanyiddwa nga Sseruma Lwanyaga ku batuuze banne abadde bataamya obugo nga baagala okumugajambula ng'ono babadde bamuvunaana okukakkana ku bafumbo n'abatemaatema. Kati abantu nga bw'okubonyaabonya ekitundu olubuto alina lumu talina mwana talina mukazi alemye okwerabirira azze abba ekikyo ate nawe akutuusizaako obulabe yamanyira amakomera oyo omukyala amusibidde enfunda nnyingi bwakomawo naye n'olubuto olumu ne lumulema okulabirira oyo ate obba emmere y'omukazi n'okutema oteme mateeka gajja naye Sseruma obadde Omuwanguzi Simon ow'emyaka 62 ne Asinasi Namaganda ow'emyaka 58 abatuuze b'Egombe mu ggombolola y'Egombe mu disitulikiti y'e Wakiso be batemeddwa omutuuze ono enkya ya leero era kabuze kata balugulemu obulamu. N'enduulu ng'enzo zisiŋŋaana nga ziri mmanga mu kisenyi era mbadde ndi awo mukyala Namaganda najja nga jaabu nnyo omusayi muyitirivu nnyo ne mubuuza kiki ti Sseruma ntemye kitukoze bubi nnyo wabula tusaba abavubuka beddeko abavubuka bangi tebakyayagala kukola. Samusoni agamba nti mukyala we yakedde genda mu nnimiro nga bulijjo yewabula Sseruma gye yamusanze n'amutema ejjambiya mu mutwe bw'atyo n'akuba enduulu era Samusoni we yajjidde okutaasa mukyala we wabula omutemu ono naye yamugalulidde ejjambiya wabula nassaayo era yakutte mukono nga wano abatuuze bwe bajjidde ne basobola okutaasa bano n'okubaddusa mu ddwaliro eriri okumpi. Ono omusajja mubbi yeefunda omulaalu naye nga mubbi mabola akedde mu nnimiro okulima amusanze gyali atandise kutema mabola bwakubya endulu mbadde ndooza bano balalwa bano be baleeta wamama neeri ngenza okufuluma nga mpulya endulu eri mmange neŋŋenda nsanze nemubuuza kiki nti Sseruma nteme yaddusa Margaret Serukera ng'ali wamu n'abatuuze bategeezezza ng'ono bw'atasookedde ku bano ng'emyaka gy'amaze ku kitundu kino egiwera 15 aludde ng'akiganya abatuuze omuli n'okubatwalako ebyabwe. Kubanga nze musibisizaako emirundi egiwera 4 naye asimatuka nadda atubidde emyaka egiwedde 15 nga emmere tuli myaka 15 nze yansayande ku lusuku lwonna n'aluteeka ku ttaka ebikolobero mwana yalina bingi eyo yasooka kwokya nnyumba ya kojjaawe yali amuttiramu kojjaawe wabula abatuuze bandi mutuwadde ogw'omumwa ne guvaawo ekyo ne tukiwona era n'ennyumba tugenda gikoona. Kansala w'ekitundu kino Kasumba Nuuwa avumiridde ekikolwa kya mutuuze munnaabwe ono kyakoze okutema munnaabwe era wano wasabidde ab'ebyokwerinda ensonga eno obutagitwala nga yakubalaata wabula bamuvunaane ng'amateeka bwe galagira. Amawulire agenda kugatutuuseeko era tunyolweddwa kubanga n'ebijambiya Masaka byatandikiriza bityo ffe tetuli basanyufu olw'engeri eno kuba ensonga zino omuvubuka yefudde okutemera ddala omukyala kumpi omukutula omutwe. So twagala ovumirira ekikola ekyo era ne tukubiriza abavubuka tunyiikira okukola. Kaye Muhammadi nga ye defense w'ekyalo kino yeebazizza nnyo abatuuze saako n'ab'akakiiko abayambyeko okutaasa obulamu bw'abanokono n'okukwata omutemu ono. Tufunye ensasage ku makya g'olwaliro bwe ntegeezeddwa nti omutuuze wange ate omutuuze omulala amutemye oluvannyuma lw'okubeera nga abba emmere ye mukyala n'agenda akuma emmere n'amusangayo n'amutema embeera nga bw'ogirabye. Naye amagezi ge nandiwadde abavubuka gakuva ku njaga n'ekyokubiri kwekolera teri kikulu nga kwekolera. Muvubuka ono ebbanga lye lisinga obunene alimala nga ayagala okukola omulimu obutontono ng'okujja kutema nku mu nnimiro za banne okubba emmere. Ssentebe w'ekyalo kino Kamyaluna asabye abatuuze bulijjo obutatwalira amateeka mu ngalo wabula omuntu azizza omusango bamutwale mu mbuga z'amateeka ze ziba zimulamula. Naye ng'omwana omulenzi oyo olusuku lw'omukyalo oyo alufudde lulwe kyayagala kyakola era bw'agenza okumuka nti obba emmere yange n'amutema ekiso ku mutwe ekikyanneraliikiriza ennyo tetumanyi oba akawanga kaatise era eddwaliro wano wetukyali sinaba kakasa nga alinaamuyinza era ntiddemu kubanga mbadde ndi awo nga mmanyi nti ebijambiya biri Masaka era nkubiriza abavubuka munyiikire okwekolera n'obutanywa biragalalagala kuba omwana oyo Sseruma
muntu wakozesa biragalalagala n'obutayagala kukola. Oluvannyuma poliisi y'Ematuga emugyeewo ku poliisi post y'Egombe n'emutwala ku poliisi y'Ematuga nga gyakuumirwa nga n'okunoonyereza bwe kukyagenda mu maaso ku nsonga zino. Tugenda gikoona teriiwo pozi bamutereka aleme kudda kuno naye nawe ne bwanadda tumulina. Ajje Samuel yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS television. Bantu bangi bamulina ku complain atemye abantu babiri.